Kyamagero, you're writing a book called Black Tax. Correct. It's the theory. Yes. How applicable is it? Is the statement nti tolina kulabirira bazadde bo ne baganda mu Africa yakakati nti kati njagala kido etera gwe nti Kyamagero kera kumacha n'okola bino byonna byokoze at the end of the month, let me say collections zaawamu are like 20 million. Your father enyumba eyagala mugwira noga nti sijja kola nyumba ya taata kansooke nzimbe yange. Ati owulidde kyoyogedde, you're sentimentizing the matter. Bwe nkugamba nti si buvunaanyizibwa bwe kulabirira mukadde wo ne baganda bo, it is not a must. Nakozesezza ekigambo must kitegeeza there is a window of should. When should you take care of them? Kitegeeza nti bwe mba waakubalabirira ngenda balabirira nga ndi structure bakuzaala omu gwagala okuzimba ennyumba ya taata wo mwenni yonna naye gwa nti gwe gwolina obusobozi lwaki olowooza nti muganda wange omulala talina busobozi anti obeera omulaba embeera gy'alimu. Kyenagambye nti we always look at man as the end goal. Muganda wange ayinza okuba talina ssente naye ng'alina obukugu. Ayinza okuba talina ssente naye ng'alina abantu b'amannya basobola okutwanguyiza. So bwe tubanga ennyumba ya muzeeyi egenda mukuba ne bakinkasukira, my job is to take leadership. Mbagaye bannange batuzaala abaana 6 tugenda zimba nyumba ya maama ninawo emitwalo 2. Gwe ne bw'obanga ogamba nti nze nawo emitwalo 5 bagireeti tugisekeko gundi alina mmeka. Amakulu go nti you must mobilize other people to come to the matter. Era mugambe nti twakunganya ssente twawezaawo obukadde 8 naye ennyumba BOQ etulaga ya bukadde 12 tutandike ne buno kina twali bwe bunaatutuusa. Ne mu baganda bo ayinza okuba eyaleese ssente entono yasoma engineering emirimu ne gimubula n'agamba my contribution is going to be my work there, I'm going to guide technically. Awo omuyambye you have structured. Tokutte bukadde 12 bwonna n'ogamba nti ogenda buteekayo kuba bakati gwe banno ogenda kulowooza tebalina skill tebalina na value gye bagatta ku bazadde bo. Otandika okulowoozesa maama nti alinamu abaana n'agaana. Now your job whenever it is thrown to you mukatabeera nkinnyonnyola nkugamba take the challenge, spread it to everyone.